Atenderezebwa agulumisibwe oyo ekitaffe ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo bogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira mbalamusizza nnyo bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe ettonda ne maama Namugereka weppo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke basobodde okubeera nga bakatuteerawo n'okutwagala mu bumu obutugatta nga bakatonda bwawamu weewaawo nga bulijjo ng'akalagaane era etteeka eritugatta mu butonzi bwaffe oli wa ddembe okulondobamu ebigambo by'ogenda okuwuliriza okubigaana oba okubikkiriza bwe bitakkaanya na mutima gwo bisuule muguluka bwe bikkaanya n'omutima gwo zuukusa amazima agakutuddemu gasobola okubeera nga gakufuula ow'eddembe kubanga ekyokuddibwamu kiri munda mu ggwe. Waliwo omwami omu mu Netherland ava kumbuuza kibuuzo kino ku eggombolola page n'ambuuza nti kyawandiikibwa wa nti tuli bakatonda mu Malawi naye ng'ali mu Australia. Bantu bangi nnyo balina okubeera nga balina ekibuuzo kyekimu nti kyawandiikibwa wa naye ggwe woddaawo ne weebuuza ng'omuddugavu oba ng'Omuganda Abaganda baatandika emyaka mingi oba bye tusobola okubeera nga tujjukirako naye oba bye tumanyiiko nti Buganda yatandika emyaka 7 naye buli kimu ekyaliwo kyawandiikibwa naye tewaliwo myoyo gisobola okubeera nga gijja ne gikubuulira kyekyaliwo. Ansi eri nti amazima agalaga obwakatonda bwo gali mu mutima gwo nga ye nnyumba etuulamu omwana wo ow'omunda omwana oyo omu gw'ozaala w'okkiriza obufumbo obwa Katonda omukazi n'omusajja nga ye 0 ne 1 gwe omusomo gwe twasomako emabega kubanga taata ne maama atambulira mu kirungo ekya 0 ne 1 nga ye program ekola obutonzi bwonna. Ffenna mu butonzi tutambulira mu bulongo ekifuula bakatonda abalala okutwawukanako ne babeera nga batuliikiririzaako nti beegaana obulongo. Jehova Jaira yafuna ekirowoozo okwawukana ku maama. Kino kyategeeza nti nno jjajjaffe mu bw'amayembe ekiseera ekyo nga yali atudde mu muggumivu obukola obwa Katonda obwawamu obw'obulongo yafuna ekirowoozo ekyo okwawukana ku maama ekitegeeza nti nno yeggyamu kye bayita 0 yeggyamu kye bayita 0 n'asigaza emu kye kimu ky'abaatuza mu ngoberera ye n'akugamba nti weegaana obulongo n'oyatula n'obwegaana ekitegeeza nti aba akufudde vampire nga newankubadde gwe tonywa musaayi kubanga
tonnaba kukola mikolo gikufuula vampire, kye bayita okutonda omwoyo. Naye tekigaana kubeera nga obeera ofulumizza obwakatonda bwo n'obuteeka wabweru. Ekitegeeza nti oba otandikidde okubeera nga onoonya amazima go wabweru mu kifo ky'omunda, mu ngeri eyo otandikira okutambulira ku bulimba, kye bayita ekizikiza. Nga newankubadde mu nsi gye tuyita eyo manifestation eyo oba ey'obuliwo, ebintu bino birabika. Amayengo gaffe ag'obulimba ge gazaala amafuta agali wansi, ndowooza mulaba n'obuddugavu bwago. Era amayengo gano ge gazaala ebisejja. Abantu bonna abayina oba abafunako ko clips, kubanga eriiso eryokusatu liggulako ko ne liggala, naye bw'obeera otunuulidde kye tuyita ensi ey'emyoyo, akaseera kano tulinamu ebisejja bingi, nga woonaagamba nti oyokyezza baluyita luyiira, obuntu obwo obuvaako, naye nga bunene, tebulinga buno bwe twokya wano, naye nga ebisejja ebyo biri mu bbanga ku lw'obulimba obwawamu ekitangala bwe bugenda bwokyokya, kye twandiyise mu astral world. Ensonga lwaki jjajjaffe Mubajjajja obwawamu, Jjajja Mukasa, yatusaba okubeera nga tukozesa omuliro gwe ogwa kakobe ow'amazzi okusobola okubeera nga tuyokya n'okuggyawo ebisejja ebyo. Kitegeera? So amazima gali munda mu ggwe, era ggwe yekka ayina olukusa olwo ogazuukusa. Luno olugendo lwa kwezuula ng'omutonzi. Tewali wagenda kuyamba, tewali. Y'ensonga lwaki mu byonna ng'otandika olugendo luno olina kusooka kumala kweyagala. Weeyagala then odda munda mu ggwe, munda mu ggwe n'okkiriza obwakatonda bwo, n'okola embaga yo entukuvu eya 0 ne 1, omusajja n'omukazi, nga ye mwoyo wo omutukuvu atambulira mu bwabulamu nga yali mu kikula ekya omuliro, nga we mulaba ekifaananyi ekyo kye nkwesezza. Y'oyo Eva abeerawo, mukyusa bukyusa katiba, naye ye nga ye omwoyo ogwo gubeera n'ebitundu bibiri. We muva wano kati akyukamu we mubeera nga muli ku nnyama, mu nnyama, n'akuleka w'obeera ng'oli mukazi, ye n'abeera musajja, w'obeera ng'oli musajja, ye n'abeera mukazi. W'otransferring oba n'ofuulibwa embeera, then nga mweddiza ebitundu byammwe bibiri, kye bayita Katonda okubeera n'ebitundu ebibiri. N'agenda n'abbulukukira, kubanga n'amaanyi era gaasanga eri nago gafaanagana ng'omuliro ogwo, gagenda okwegattamu mutonzi ku mutonzi, ng'ajja yeetukuza. Kwe kuteekawo kye tuyita obuwangwa n'endyo eziviira ddala mu nsi ey'emyoyo, si wano kubanga ziri contracts ezikolebwa mu nsi ey'emyoyo. So amazima gali munda mu ggwe, ggwe nga ggwe. Eyo ansa gye nnyina eri ggwe w'obeera nga weebuuza nti kyawandiikibwa wa? Kyawandiikibwa munda mu ggwe, mu mutima gwe, mu mutima gwo ggwe nga ggwe.
era tewali wayina lukusa kusobola kubeera ng'akebera omutima gwo okuggyako ggwe wekka kubanga olugendo luno lwo self discovery mission, lugendo lwa kwezuula okusobola okubeera ng'odda mu mutima gwo nga ye wali namuziga ekugatta ewa taata Tonda ne maama Namugereka mu butonzi obwawamu. Ekirala, bakatonda abaweereza oba abakisa amayengo ag'ekitangaala okukka maama Natimba mubeera oba tubeera tufunye obwetwaze nti amayengo ag'ekizikiza gabeera tegakyasobola kubeera nga gatuwaŋŋanga kye twandiyisenga oba amalogo biki ebyo. So mu kifo ky'okubeera ng'owestinga ssente ze eri obuntuntu obutonotono, kitwale nga charger ey'okubeera ng'okyaginga omubiri gwo n'ensi yo osobole okubeera nga weewala amayengo bwe gatyo eg'abantu abakyamu oba ebisiraani by'osobola okubeera ng'osisinkana mu makubo. Mu ngeri eno w'obeera nga ossa amayengo gano gakuyamba okubeera ng'okyaginga n'okugyamu ekizikiza ekyo ekibadde kikutuddemu okumala ebyasa n'ebyasa, then ate ne weetukuza n'ofuna kye tuyita self defense, n'ofuna obukuumi obubwo nga ggwe nga Katonda eyeetengeredde. Y'ensonga lwaki osanga nga abantu abamu nga bamuloga naye nga tewaliiwo kimukwata. Kitegeera ebiseera ebisinga osanga nga yajja nga already ye alina ekitangaala oba nga mu luggya lw'ewaabwe ekitangaala kibadde kikyalimu nga tekizimmedde nnyo ng'ate ebika ebirala. Weewaawo olwaleero tulina obubaka okuva eri jjajjaffe Yesu nga jjajjaffe Yesu nga yabusizza mu bwakinene okuyita ku Katonda munnaffe era muganda munnaffe Pamela Kriba. Bugenda bwe buti: ndi maseekati gammwe, yenze Yesu. Njagala nnyo okubeera nammwe era mpulira bulungi okubeera wamu mu kisenge kye mulimu. Ndi kimu nammwe era twenkanankana kubanga ndi mukwano gwammwe era ndi muganda wammwe. Njagala bategeeza nti ke kaseera ak'okujaguza. Manyi bangi akaseera kano abakyayina okubuusabuusa n'okutya eri okulondawo kwe bakoze mu bulamu bwabwe oba mu bulamu bwammwe. Naye amagezi ag'obulamu, Christ consciousness, amagezi ag'obulamu gagenda gazuukuka eri emitima gyammwe ng'omuliro. Naye omuliro guno gukyali muto, tegunnaba kwetengerera, naye nga mweguli era nga guzuukuka. Buli we tubeera ffenna nga bwe tuli kati ne twezuula nga tusinziira okuva mu mitima gyaffe, nga tukozesa omwoyo gwaffe, kiyamba ekitangaala eky'omuliro ogututuddemu okweyongera n'okumeruka. Nsaba ompulire mu mutima gwo.
nali muntu nga ggwe era tondaba nga omuntu ava waggulu nnyo okusinga. Njagala ngabane essanyu n'okuseka wamu naawe era ngabane n'obulumi n'ekiwuubaalo kyo. Njagala okubeera naawe okuyita mu bino byonna era owulire essuubi lyange. Osobola okubeera ewaka era n'okkakkana munda mu ggwe. Njagala okitegeere nti okikoze era obadde muvumu nga ggwe. Otambula olugendo oluzibu otambula olugendo lw'obulamu bwo oluzibu ku maama Nattimba. Naye njagala ntwale akadde katono okusobola okubeera nga nkubuulira ku lugendo luno. Ova mu kika eky'emyoyo, ekyo kyempita, ekyo kye bayita eky'abasamize, era obadde ku maama Nattimba emirundi mingi. Omwoyo gwo guzze gweyubula emirundi mingi mu byasa bingi mu budde obw'enjawulo. Naye mu ntambula yo waliwo enkyukakyuka eyakka mu mutima gwo n'omwoyo gwo. Nzibu kuyogerako mu bigambo ebitono naye kangezeeko okubeera nga mbifunzafunza mu ngeri bw'eti wammanga. We watandika olugendo lwo ng'omwoyo owa nnamunigina. Watandika okubeera nga otambula mu butonzi bwonna ng'oyita mu bulamu obw'enjawulo, si wano wokka ku maama Nattimba oba gwe muyita Mother Earth, naye mu bifo bingi ku sseŋŋendo ez'enjawulo mu butonzi obutakoma. Naye wawuliranga nga osubwa ewaka, ng'osubwa obumu bw'oli ng'osuba obumu bw'oli nga newankubadde wali ozaaliddwa nga omwoyo ogwetengeredde, naye kino eky'okwawukana mu bumu kyakuleetera obulumi. We watandika olugendo lw'omwoyo gwo, wagezaako okubeera nga owonya obulumi buno obw'okwawukana nga onoonya eby'okuddibwamu wabweru wo. Eggume lyo lyakuwa amaanyi osobole okubeera ng'owulira bulungi era osobole okuwulira ng'ali ewaka. Wakuŋŋaanya obuyinza
wafuga bangi osobole okuwulira amaanyi ag'okufuga eri abalala, naye wazuula nti lino ddembe lyali lya bbalirirwe. We wajja nga weeyubula watandika okuzuula nti obulumi buno obwakwawukana tebusobola kuvaawo ng'okozesa nkola ya wabweru. We wakkakkana era n'ozuula olugendo lw'ensi yo ey'omwoyo, we wakkana era n'ozuula olugendo lw'ensi yo ey'omwoyo, buli kimu kyakyuka mu bulamu bwo. Nga newankubadde ekiseera kino toyina byakuddibwamu, toyina bikuddamu bingi, naye wazuula nti ebyokuddibwamu biri munda mu ggwe, si wabweru wo. Akaseera ako we watandika okubeera era n'olondawo okubeera omusamize. Watandika okweggyamu ettumba era n'otandika okubeera nga wegguliramuwo eri amagezi agava mu mutima gwo. Nga newankubadde ebiseera ebimu wavanganga ku mulamwa, n'ogenda n'odda ku magezi ag'ettumba egitudde mu birowoozo byo. Era watandika okubeera ng'olwanyisa ettumba, entegeera y'ettumba etudde mu birowoozo byo, nga newankubadde amagezi agatudde mu mutima gwo wali tonnabaggawa bwesimbu nagateekamu nakugakkiririzaamu. Ekigenda mu maaso eri abasamize bonna ku maama Nattimba, bangi baazaalibwa mu kaseera kano nga bajjudde okuyaayaana okudda mu ntegeera ey'omutima mu bulamu buno mu kaseera kano. Naye we wajja ku maama Nattimba, mu kaseera kano k'olimu, ensi gy'olimu tennaba kubeera nga eweza ennamba ezze mu ntegeera y'omutima mu bumu. We wajjanga okula wagenda oteekebwamu empisa, engeri gy'olina okubeera nga weeyisa, osobole okubeera ng'ojja mu bantu be wazaalibwamu,
nga ensi we wagisanga. Wasanga ebifaananyi bingi n'ebyokulabirako bingi ebyali era ebiri mu bantu mu ggwanga mwe wazaalibwamu. Ebyo bye batwalanga ebirungi era ebirina okuyisibwamu omuntu okubeera ajjudde. Naye nga ggwe omusamize wagenda okuzuula nga ebyo bye wasanga tebikyajja era tebijja mu ntegeera yo. Era wazuula nti tebikkaanya na mwoyo go. Watandika era otandika okweraba ng'ow'enjawulo. Era n'otandika okubeera nga tosobola kukkiriziganya n'ebyo by'osanze bikolebwa mu ggwanga by'ozaaliddwamu. Buli w'oteewa bantu bakwetoolodde mu ggwanga mw'ozaaliddwa otandika okuwulira ekiwuubaalo era n'otandika okwennyikira munda mu ggwe. Otandika okwebuusabuusa era n'otandika okweteekako omusango eri ggwe, ekintu ekitali kirungi eri obwakatonda bwo. We wajja ku maama Nattimba wazuula era watandika okuwulira ng'ebintu bya njawulo era nga tosobola era nga tokkiriziganya kubeera nga obijaamu nga we biri. Otandika okwebuuza munda mu ggwe, omwoyo gwange gwajja wano gusobole okubeera nga gufuna enzuukusa empya eri maama waffe Nattimba. Ekigenda mu maaso mu nsi yonna ku maama Nattimba olunaku olwaleero kitudde ku ntegeera ey'ebirowoozo eyo egenda esaanyaawo obutonde ne maama wammwe oba maama Nattimba. Entegeera eno ey'ettumba etudde mu birowoozo byo y'eri mu mitambo era okubeera ng'eri mu mitambo tesobola kubeera nga ekkaanya n'obutonzi n'ebitonde ebirala, kubanga ettumba lino buli kiseera libeera liyaayaana okufuga era liriŋŋanga ekituli ekinene ekyetaagisa okubeera nga kisuulibwamu kijjule. Era ne kitandika okunoonya okwagala wabweru kisobole okubeera nga kituuka ku ebyo bye kyetaaga n'okubeera ekisanyufu. Siri wano kulamula ntegeera eno kubanga eri emu ku kweyubula kw'omwoyo, naye ndi wano okubategeeza
nti ke kaseera muve musuumuuke muve mu ntegeera eno. Tosobola kubeera ng'owuliriza nfuga na byateekebwawo ggwanga lyo nga biyimiridde ku nfuga eno ey'entegeera eyimiridde ku ttumba. Kati wano kye mbagamba, beera nga wekkiririzaamu era tandika okubeera nga weeraba nga oli kyamuwendo eri abalala. Njagala muyimirire era mubeere nga mwekkiririzaamu nga mmwe. Muli basomesa era muli baleesi b'ekitangaala ery'ensi eno. Njagala muwulirize okukoowoola kwange. Kye mbasaba akaseera kano tekisukkako kubeera ekyo ky'oli, okubeera ow'enjawulo. Gabana ebyo by'okkiririzaamu, endowooza yo, senga w'omutima eri ensi. Totya kugaanibwa. Tosaba kubeera ng'olabwa balala abali wabweru wo. Wulira amaanyi agakutuddemu munda mu ggwe era gategeere. Kyekyo ekyetaagisibwa mu kaseera kano mu nsi. Wenkugamba nti weewulire nga ggwe oba wekkiririzemu, sigamba nti weewulire nga okozesa ettumba. Naye kye nkusaba weggulirewo eri amazima agakutuddemu era ote ekitangaala ky'omutima gwo kiyakaayakane. Ekyokusoomoozebwa ekiriwo olunaku olwaleero eri abasamize ku maama Nattimba yonna nti bangi tebekkiririzaamu, batya era bangi bawulira nga bali bannamunigina era nga balaba nti ensi yabasuulawo. Naye omwana wammwe ow'omunda yeetaaga okwagala kwammwe era yeetaaga n'obukuumi bwammwe. Kyekino kye nsaba era kye nteekako omulaka akaseera kano. Wambaatira omwana wo ow'omunda kubanga kye kitundu ekisukkulumu era ekitukuvu ekyetaagisa okwagalwako, ekitanoonya byakuddibwamu ebiva wabweru. Wambaatira omwana wo ow'omunda, tegeera obulungi bw'oli, vaamu amayengo ag'okwagala n'amayengo ag'ekisa ago agatudde mu mitima gyammwe.
nga tutudde kati wano wuliriza amayengo agali mu kifo ekyo ky'olimu, amayengo eg'emyoyo egiri wano oba egiri awo w'oli. Wuliriza ekitangaala, owulirize amagezi, owulirize amagezi ago gozze okuŋŋaanya mu budde bozze otambuliramu mu bwakatonda bwo. Ekitangaala ekiriwo olunaku olwaleero kyammwe, si kyange. Ndi wano kukujjukiza era ndi wano kugamba nti tewaliiwo mutawaana kubeera ng'oli wanjawulo. Watondebwa era watondebwa kubeera wanjawulo kubanga ye ggwe aleeta obubaka okuva eri emyaliriro egya waggulu. Era oyina okubeera nga osuumuusibwa, weesuumuusa obutakkiriza ntegeera ya ttumba kumaamira. Nkimanyi nti mukyalwana n'okutya era n'okubuusabuusa munda mu mmwe, naye muyina entegeera. Entegeera eyo etudde mu mitima gyammwe. Eyo ebayamba okubeera nga mukkiriza n'amaaso gammwe, mubeere bakkakkamu era mwewambaatire. Kubanga mukulidde nnyo mu kubeera nga mweramula era ne mubeera nga mwennyika mwenga mmwe. Njagala mbawe ekyokkola nga nnaatera okumaliriza. Lowooza nga okutte omumuli, lowooza ng'okutte omumuli ogwaka oba ttooki, omumuli ogwaka mu mukono gwo ogwa kkono nga togukwese akaseera konna. Weerabe nga buli kaseera buli w'oba ogenda okutta omumuli ogwo era nga gukukulembedde. Laba nga waliwo ebintu ebyetaagisa okubeera nga bikyuka mu bulamu bwo. Era obimuliseemu omumuli ogwo mu lugendo lwo lw'otambula. Ne we kubeera mu bulamu bwo obw'amaka go oba mu bw'ensi mw'otambulira. Leka omumuli guno gwake, kubanga omumuli guno gugwo era gwe gukuluŋŋamya. Era gwe gukuluŋŋamyanga, totiitiriranga kitangaala kyo. Kireke kirabike era kyake nga bwe kiri, kubanga kino kitangaala kyo. Era kola ekitangaala kyo kye kiggamba. Wuliriza obutukuvu obukituddemu, kubanga kitangaala ekitaggwaawo, ekitangaala eky'omwoyo wo omutukuvu.
omwoyo gwo gwagala okudda ewaka, guyagala okubeera nga guva mu kwawukana, okumala ebyasa n'ebyasa gye guzze gutambulira mu butonzi, era nga guyaayana okudda mu bumu obw'obutonzi. Njagala kugabana essanyu n'akaseera ak'obumu naawe. Natandise obubaka buno nga ŋŋamba nti kaseera kakujaganya. Kyekyo ekiddibwamu, kubanga bantu bangi nnyo abali ku maama nattimba olunaku olwaleero, basamize mangi abazze okusobola okubeera nga badda mu bumu buno, badde ewaka. Era ebintu bitandise okukyuka. Ekyakuleeta wano mu bulamu buno kuleeta waka ku maama nattimba. W'otuuka mu mpulira era n'owaayo obulamu bwo mu bumu, era n'oteeka omutima n'owaayo omutima gwo mu ntegeera ey'awamu eyo etudde mu mutima gwo, ng'oli ku maama nattimba, kiba kitegeeza nti otuukirizza olubimbi lwo era wakuleeta ku maama nattimba. Buli w'osobola okubeera ng'owanirira endowooza eno n'entegeera eno mu bulamu bwo gy'otambulira, era n'okyusa okuva mu ntegeera ey'ettumba etudde mu ndowooza yo n'odda mu mutima gwo, oba ofuuse omusomesa. Omusomesa ekyo ky'oli. Nkusaba beera musomesa, kubanga ekyo ky'oli. Mbaagala nnyo nnyini ddala, era buli kiseera yenze muganda wammwe era mukwano gwammwe. Mwebale nnyo. Nsigadde jjajjammwe Yesu oyo gwe mumanyi mu kyasa kino. Atenderezebwe, agulumizibwe oyo Kitaffe Ettonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Nkuweereza omutima gwange, akuume atakuumira mpeera.